obunkenke mu kufuna kadi y'NUP bweyongedde olulala mu kuba abadde bavuganya okufuna kadi ne batayitamu bagumbye ku kitebe kya NUP Makere Kavule nga baagala abakulu mu kibiina abanyinyole emitendera gye bayiseemu okuwa abafunye kadi. Bano baali balese okwemulugunya akawolo olutuse ku kitebe ne babagana okuyingiramu okulaba abakulu nga buli obwedda beboogera basinzira bwero betoogeddeko nabo bamye kadi bagambye nti bakoledde nnyo ekibiina ekya-NUP nga n'ebibuuzo byonna byebabuuza babikuba budina nga tebeewuunya ate okujja abala bavuga ebitundu byabwe nga ne mu bitundu tebabeeramu. So kati bagamba bagendagendera ku ground na biki byokoledde ekibiina. Bano bagamba nti n'abamu babatadde mu bifo ebitali byabwe ate nga bakola omulimu gw'okusunsula tebatuuka ku ground okugenda n'abalonzi. Ne mu kukola vetting nga ndi omu so byagenze okudda ng'erinnya lyange terikomyewo nga bataddeko omuntu eyavuganya kwero si 5 nga teyavuganya ku kifo kyange. Tebafunye budde kwewa kugenda ku ground kubanga banoonyereza omuntu ayimiridde atya ku ground akoledde ki ekibiina. Bano basabye ekibiina okuddamu okukenneenya okumulugunya kwabwe okulaba nga bafuna ekituufu. Era n'ensaba akakiiko k'okulonda kaddemu keetegereze bulungi bye baatuwadde si bye tubadde tusuubira. Kyokka bakkiriziddwe okuyingiramu era basinkana abakulu mu kibiina ne banyonnyola ensonga zaabwe. Bagenda gicekinga bagitunulemu balabe kyajja kitya okubeera nti nafuna makisi nnyingi ate nembeera nga nze siriiko ate yafuna makisi entono n'abeera nga kwali. Omukulu gwe baatuwadde tasobola na kuyimirira n'ayogera eri bantu. Ssaabawandiisi b'NUP David Luisi Rubongoya ategeeza nti abantu babadde bangi nga bavuga ku kifo kimu ate ng'omuntu omu yabadde alina okufuna kaadi n'awakanya okuba nti tebaatuse ku ground. Akakiiko bwe kaba kasindika abantu abanoonyereza ku ground tebagenda kujja nga bakweyanjulire babeere ne badge nti ife abaze kukola vetting ground survey. Ategeeza nti wandibanga olw'ensuubi zaakuli wabula akakiiko kali mu kukenneenya ensonga zaabwe olwo basalewo ekinkomeredde. Olunaku olwali nga bwe tubagambye tuli mu kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga tufulumya lists entongole. Awakanyizza ebyogerebwa nti kaadi yabadde ya ssente n'asaba balina obujulizi okubutwalayo. So tuba twagala bujulizi. Oli bwagamba nti yawaayo ssente nti oba baagulirira aleete obujulizi. Aisha Kabando mu kubateeddwa akakiiko akanoonyeza okwemulugunya kw'abatafunye kadi n'abasiddwa mu bifo ebikyamu ategeeza nti bali mu kukenneenya ensonga balabe obuzibu bwe buli yawezirabirira saa 6 ogw'ekiro bagenda kufulumya olukalala olw'enkomeredde. Leero wezinaweerera saa 6 nga tulina formal lists buli district. Wabula meya wa Kira Municipality Julius Mutebi Nsubuga bw'abadde ku pulogulaamu ya Mugobansooga ku bukedde Fama Kikubika Kanyinza Talidi Embotekeze ategeeza nti ekibiina ky'NUP akikoledde ebintu bingi ye ng'omuntu olina okuwa emigo mu kunoonyeza bannakibiina akalulu nga yeewuunya lwaki bamumye kaadi. Naye n'obuvune tebunnaba kuwona eby'ekibiina mpulira nti mbikoze ebya municipal council eby'okuweereza mbuweereza bw'abantu mpulira nga mbikoze naye nawulidde nga mmenyesa omutima. Ategeeza nti ekibiina kyamumenya omutima kosa ne bannakirako byonna byebamubuuza yabiddamu bulungi. Abaliyo mu EMC abakola ku by'okulonda bakugamba nti gwe wasinze naye ekigenda okudda ekiddirira n'olaba nga balangiriddemu kandidate mulala ate nga kandidate oyo ne ku ground ennyo talina waali. Asaba abakulembeze mu kibiina okutereeza entambuza y'emirimu. President Kyagulanyi yongera okyetegereza n'okyebuuliriza ng'erabika Elections Management Committee ebuuliriza suitability y'omuntu n'omuqualifyinga nti ono namba emu namba bbiri yo bw'emala ate waliwo abantu abalala beewa ate bo ne basalawo nawo waliwo abasalawo nti atenze kyange kibinyo nti awo ngenda badde mvuganya naye ate naye atuulawo ye meya wa Nakawa Division Paulo Mugambi nga naye abadde ku Lady Embotekeze nga bamumye kaadi agambye nti byonna yali abisuubira oluvannyuma gwe bawadde kaadi Ali Bukene amanyiddwa nga lubiyanirira okubeera ku lusege lw'abakulu mu kibiina. Actually bakufuna kaadi ate kyekyandibadde ki engegandibadde amawulire naye obutafuna ekyensi yonna yonna yali ekola ekisuubira olw'ensonga nze mumanyi nti gwe mbadde nvuganya naye mwana waaboomu owulidde kyali. David Tamale yakusakidde Gulu ku Bukedde TV.